Yes, bantu bange mbalamusizaako nnyo Waswa Benon gemanya gange YouTube channel yaffe eyitibwa Wakiso Media Uganda. Tudiringira mu real estate media related issues oba current affairs z'ensonga z'ogenda ofuna ku channel yaffe ne Wakiso Media Uganda gwa subscribinze era nkusaba bo subscribinga likinga sharinga eya subscribing era yakola kye kimu sa likinga commenting o sharinge. Tuli Wakiso na musera waneeno ndese rentals nga za chapa. Rentals za chapa zitundibwa obukadde 2.5 zikola milioni 2 buli mwezi. Kuliko dabunya saako n'eyamaka emu. Dabennya buli emu ya mitwalo 35 eyamaka ey'ebisenge ebiri ddiiro ya mitwalo 60. Wakiso na musera waneeno meters lukaaga okuva ku kolansi. Kitegeeza it is a walkable distance from Tamaka to where this property is located. Wakiso na musera along Oimal Road. We are selling this property. These are 4 double rooms plus 1 main house. The main house has got 2 bedrooms and a sitting room. Titled, we are selling it with land title. Asking price, it is 250 million Ugandan shillings, slightly negotiable, with a monthly income of 2 million Ugandan shillings. Here in Namusera, just 600 meters from Tamaka. This property is on sale. Bali twagala sente obukadde 2.5. Rentals zino za chapa. Za chapa private Maryland title. Kuliko doubles nya n'eyamaka eyo gy'olinga ya bisenge 2 ddiiro zitundibwa obukadde 2.5 zikola milioni 2 buli mwezi. Wano Wakiso na musera ate ng'okuva ku kolansi kinnya na mpindi ogatambuza bigere ne bw'olinya boda ey'olukumi eba ekubbye okutuuka wano n'obw'olinya boda ey'olukumi eba ekubbye ne baba ya 5 eba ekubbye. Zikola milioni 2 buli mwezi zitundibwa obukadde 2.5 naye nga nannyini mweteefu okulabika nga ateesamu singa n'abankulambuza no sima. Private Maryland title ready on table. Private Maryland title ready on table. Chapa weekiri. Chapa weekiri kya ku mmeeza bw'ojja n'osasula ssente zo obukadde 2.5 oba zimba muteesezza oba zimba mukanyizaako ekyapa agenda kikwerawo nannyini property eno. Double rooms 4 saako n'eyamaka zikola milioni 2 buli mwezi. Obukadde bwa Uganda 2.5 agenda ziguza n'abapangisa bakuweremu otandika obba kuba receipt buli mwezi. Ogenda kunkuya ku namba yange esimu gy'olinga ku screen. Tulabike nga nkulambuzaako osobola kubanga ojja otuwe ssente mu rentals n'eziina ekyapa ey'obukadde 2.5 doubles 4 saako n'eyamaka ebisenge 2 wali wammanga. Zifaanana bwe zityo.